Nazze naye kulya kasenta akero si wano wako ate nga ngenda kalya mu bulambulukufu sigenda kubeera nga kuba n'ababa ero saba baddeko atunza amataka g'abantu mirundi 3 byo sijja bikola nze kebamba bampaddeko abatunze ng'ettaka tuufu dambulukufu lya muntu kasiri bino bibalutunda empewo bafulye ka percentage kenjo sobola kenjo lyangako naye nga kimbasuubiza kingendo bakolera ekyamaanyi ebbaluwa yeero seewange ejja kubanga yabwerere si ya 10 n'ekyo ate abo nabo olya ssente abantu bawambeza bwerere ebbaluwa yo gino kigaba terina nnyo makulu nze wenja pulira nze mmanyiwo nze mmanyiwo security gwe nga wa defense wagenda ogwa defense ogenda kola otya security wali mukona wali ngoba kugwatyawo ku simanyi mbu bajanjabirawo abantu waliwo eddwaliro awo bategera aba ne bajjako obusawo simanyi bakola batya awo nja kuba nsobola okwebaka nawo nja kuba n'omufaliso oyo nga nebakawo wenyini. My name is Sebugenyi Steven. Kakati oluzungu lwo nga sirutegeera bulungi wakisaba mu luganda lwange. Ladies and gentlemen, my name is Sebugenyi Steven. I need a vote from Wellspring, Akajo Zone. God help me. Thank you, my God. Gatanti waliwo okalunda kugenda kubeera kutya we are lining up behind the candidate and so on. Egeje basimba mu emabegaawo beera ngo binyuramu ko kibenga kiwedeka. We are lining behind to line. Even if you, but for me I don't know English properly. But it's small. You speak small. That's small. Yeah. Even if you but 2028, the day for the voters, you come and vote me here, my Wellspring Akajo, Sebugenyi Steven. My name. Yes, your opponents. Mention their names and their political parties. First is Baraza. The second is Bukenya. The third is Baker. The other one is Baker is from which political party? Bukenya. Baraza is from which party? Baraza I think at National Platform. Yes. But Bukenya is in DP. Then but Baker, this time around Bukenya is independent. It's independent. But Baker, I'm sure in RM candidate for LC1. Wellspring Akajo. Sonko Muhammad embeera ya campaign tunoonya kalulu LC1 ani awangula akalulu kano. Obwero si babeera beesimbawo buli muntu yenna akkirizibwa tebasaba buyigirize ate tebasaba ssente wadde 10. So tulina omu ku beesimbayo gwe tuzze okukyalirako wano mu kitundu kino. Akalulu akulembera abantu. Ono ye musajjawo bamuyitaani Chembandi owokutalo kuno Sebugenyi Smolo. Sebugenyi Smolo. Erinnya lye lage bulungi abantu bakiraba ekifaananyi. Sebugenyi gwani amanyago soko tubulire baba kulabira gyo giri abaala ikomo awagala Sebugenyi Smolo akawera mumulabiranga dda kuna ku luli bagenda lunda ennaku z'omwezi meka 28 bagenda lunda nga ddi 28 okyogera otya mu luzungu 28 lugenda bbeera lwakomeka lugenda abantu bagambe tubuulire omunaye gw'owaliga kalina okuwangula tubuulire lugenda bba lwakomeka onaalonda kulonda kuba newandisa dda wewandiisiza wali wansi ku ssomero kusomero olunaku tulumanyi bwe banaalonda kati gwe nagenda olunaku ky'okulonda batumanyi lunaku lwe balonda owaayi manyi omuntu akola emirimu n'abuzabuzo naye olunaku lwesitegedde bulungi naye nga 28 gwa campaigning manager ozannya muzannyo kimu wano naye muzannyira akazannyo tuyitewo asobole okuwangula so kati mwagaza ekifo nga ye omuntu yakusuubizaako ekifo ku komiti ye tuba ayiseewo nange yakuyambangako wali eri wonna wonna waba tabadde nga abantu babaze mbagumya wano nti ajja mukwatiremu mpolampola kifo ki ekyagenda si one way
Kyesimbe ku LC1 kulembera abantu nabe simbewo nga bangi munabasobola iyo nenawe omulabira super power ono musajja wa candidate wange oyikulaba waliwo ekibuzo kye mbadde nga mbuuza abantu ku mukazi abakazi n'omwenge ki ekisinga okuwooma mukazi awoomera ddala mukazi mulabe edduka omukazi muziraba zigenda mu maaso abesimbyewo abalala mubalaba omukazi awooma soka kanzira mu kibuzo omukazi bali ku byabwe omukazi n'omwenge ki ekisinga okuwooma omukazi awoomera ddala nnyo n'omwenge gwakwebuzabuza naye ng'omukazi asingira ddala okuwooma kuba ate ono singa tuba tumuwadakalu n'ebyomwenge tabimanyi tabirabanga naku so singa bateekawo omukazi ne bateekawo n'omwenge otwalako ntwalako omukazi kati goba onaatwala ani onawe otwala mukazi asajja nosembera nobafuna otwala mukazi olina omukyala nga gwe campaign manager wa Simolo olina omukyala owai omukyala munene yagendako owabwe mukyala twanabakoma naye nga yansuubiza nti weekend tegenda kuwaguma takomyewo ajja kuba akomyewo ate kandi nti oyalina omukyala eyalina naye kiri mu kkubo kyokiraba abo be bavuganya Simolo obalaba abo baleke bali ku byabwe abo nno boolaba be bamu Simolo bavuganya nabo muna abasobola baneeno oyo candidate Bukenya Elisa ayitawo agenda kwewandiisa naye tubabuuza ekibuuzo nti munaamalako naye mbeera ya campaign mbeera ya kalulu mbeera ya kulaba ani naani anaawangula ekifo kino abo bali ku oyo naffe tulina owaffe ono mulage mu kifaananyi wuuyaawo Big Small da Serebu musajja wa People Power akabonero kike wajiddeko abaye bajiddeko ku ssaawa naye nga ndi wa People Power wajidde ku ssaawa naye nga ndi wa People Power People Power Kyagulanyi omukirizawo nnyo musajjawe naye abeesimbyewo n'abasobola tulaba wano mu kkubo ndowooza ati si buli abeera akulaaleyo ti abakulonzi basigaolaba kumulwa nekuli kubalonda naye kati senna abawagizi bange abalonzi bange bali kitegeera era ndi mukomite akalulu konna kubasobola kandi mumeka kandi mu ttaano tegenda wakufaafagana n'abayaayo bano genda bakoma ekigo era sinna bakutyamu yadde nukanakukozesa bate sinna bakubatyamu yadde ni komite ezisimukulembeze esimbyeo omwana asingayo obuto oba kadi ebaliddeko era kati saawa zino empale zibalema tezibatuuka empale tezikyabatuuka buli mukulembeze aludde ku buyinza obwero si wano empale tezikyakola oli omwami gola bayita mu kkubo omanyi oli omwami oyo gola bayita mu kkubo ali mu kkubo mutegeera mulaba bulungi oyo muwagizi wange oyo muwagizi wo sebo kale nze Sonko Muhammad tuli wano ku kyalo ki Wellspring kisangibwa Mboyogerere abantu bagenda maaso n'okubanga bagenda okwewandiisa balabe nga bavuganya ku bwa ssentebe bw'ekyalo kino ekya Wellspring okulonda kuno kuli gino okwetoloola eggwanga lyonna buli kyalo we kiri kigenda maaso n'okubanga ate kigenda lunda mukulembeze waakyo omukulembeze w'ekyalo LC1 qualifications nyangu nnyo wenabba ng'osula mu kyalo ekyo oli mu register y'ekyalo ekyo tebasaba buyigirize ate tebasaba wadde 10 Simolo wamaliriza okwewandiisa namaliriza dda era ndi mugumu nnyo nomination empapula zonna zonna nazifunye era essaawa zino ndi candidate mulamba ajjuddwa obulungi chairman Wellspring LC1 kakajjo amanya yange Sebugenyi Steven abasinga onyi bakumanyi ngani amasinga omungi bamanyi nga Simolo akola amasigiri naye nga baba kabulaza ndi gomite era sinaba kati yamu yadde kana akalulu kakasa nino kawangula wagabuka eri abantu bange bonna bali gomite z'okwewandiisa oziina kumpapula tukakase genda otegeka empapula nga bwe tujja nga bwe twakyayogerako wano ne baba omusajja wo muyidde omusajja ayimiridde gomite security ayitaiti wonna wali abantu abafunye obuzibu ajja kusobola okukikwasaganya bulungi nnyo namwe mulonde omuntu gumulaba ng'ono Big Small gumanyi omwana gumwezaalidde akalulu namwayitewo wetwese abamuvuganya obagamba ki abamuvuganya bo bali ku byabo bagala kuyitawo naye ng'era tebagenda kubakola byemwagala ebyo musuubira okwagala agenda asobola kubituukiriza so kati
muno mwana gwe bamanyiga Sebugenyi small. Big small. Okay. Namwe mulonde mutegese ndi mulaba. Batugambye kusuubiza ekifo ku cabinet y'ekifo ki? Ekifo. Ja defense. Wano banga kuli ebyokwerinda. Defense. Osobola okubagana n'ababbi. Defense. Sikwe ndivumbite kugamba. Defense osobola okuyimirira muno Neyambulo ndabe. Oyagala kumala ko yambulo bage 6 pa. Sobola kati gwe ate oteka muti ako wanu kuzibuto ono kuzibuto. So kati naye nga ndivumbite kusadi yange ya honorable wange aye ali ku kifo ekyo. Twagala tukakasa tulageko ku mpapula tata Vanessa weyongereko ko wali nemeziza kamera yaffe mbadde nsaba tulageko ku mpapula tulamanye nti stamp kweri mpapula zizino nziragiye size out zitonyamu amazzi ozirabye zirika agamba empapula esebo ninga tekuli stamp eno rubampade ziri bazisigaza neno nga teruliko stamp kishe kikulu bale tuluze no boti mu kamera bakola ku byokulonda nomination for village deciding who nominated. You nominated. Yes. Kama wange. Chuse mabega tulabe. Wange wekiti. Endala bazisigaza ne bakuwolo. Ne bampaluno. Okay. Ati zirizo gambe ziko stamp bazisigaza. Simbe ono zate bakusinziza amagezi kuba sira bako stamp. Bandi banonga bakusinziza amagezi. Zeta sebo. Okay. Twine big small ozo okwesimbawo. Ne buli muntu wajja okwesimbawo. Nga kuliko omukulembeza abaddeko wabawo ensonga lwaki azze okwesimbawo biki byolaba mu Kenya byalemereddwa n'ogamba ko gy'omugyeyo gutule mu ntebe kama wange oyo byalemereddwa bingi kusookera ddala tetulina kubuulira bikabubi ekyokubiri security mbi nnyo mu kitundu kyaffe kino abantu bafiira nnyo eyo mu mayuuni ogenda owulira omuntu yagudde mu mazzi mwala bakubyona ababbi bangi otegedde ekirala kati nganze omukulembeze na pulogulaamu zange njagala leetera abaana ba boda loan ng'ogivuga nga yiyo nga sigamba nti ovuga mu buvuzi ate bagikugyeko gwe ngokola ki ovuga nga yiyo ekyokusatu sente za PDM ziri awo ku division ngenda zibagire mugenda kujja ngamba wenge empapula zaabwe mugende mukole ki mujja akasente ako mukakozese nga bwe mukakola ki omukazi zaayo abakyala abalina embuto tugeze omwami yakuwa olubuto yagenda Sudan bajjuba n'akuddukako ebyo byonna kiyamani nja kuba mbikola ki mbikolako mbatera oli njogeno wagwatira oyo teekawo lifaalo y'abakyala nalikyenda kyennyini kasupa utanga biko kiyamani nze omukyala azange benda batokosa wali kyabwere kyange nga kiyamani nga nkitaddewo buki buteesi ekyokubiri abavubuka eno tebalina mirimu nina workshop wano ekola amasigiri era gali muno gajjudde bonna mbayigiriza era nno essomero ddamba nno lyendimu wano nakati sigiri ziri omwo mu kisoowa bazikoze ki abaana bobaleete bayiga emirimu gy'omutwe bakola amasigiri okola keesi okola flying pan byonna tubikola bintu bingi bingi tugenda okutambuza nga ntuse mu buyinza buno mukama katonda wanaaba akoze ki akkiriza omukisa era bannaweyogereremu enna tebababuzaabuza wetegereze nze bulungi Sebugenyi Steven zigwoba owakalulu omwana yeesimbyewo omuvubuka omuto kuba akalulu kano kagenda bakatya mugenda londebwa akalulu kano kagenda kuba ka mugongo umugongo kwennyini kagenda okukola ki okuba nga ojja bakandide wali atusoma tuyitewo tugende wali mwe abawagizi baffe ojja buzi n'osimba ku gwoba oyagadde oba osiimye nze oba osiimye Bukenya ogwoba oyagadde gwoba okola ki tetukaka muntu nti oba gwe jangu nampaka otegedde kako mugongo ate kagera atandika mu budde ate kagwere mu budde kuba bana abagaye kati sawa zino za line yetandike kubala bubazi nga kiwedde nga tufunye chairman omukulembeze omupya abantu abatula bayinza okugamba wekiikidde ensingo ina bano batayogeddeeko bano bimutero beramu wano nga munywamu akabisaawo abo boogenda bakolota kati nga boolaba baba taboogeta bakonyeeko wewe sako ite bali abali bayite bonna bajje omusajja waffe abali okoleje emanju balikola sigiri emanju abali muno munda mu office bali mu office dete bakoze bali muno sigiri ziri muno munda bade manyo baje bayitugende nga bakola sigiri nga butulaga ne sigiri bwa ziri basula ngamba bonga baba soko lindeko baba omwagizi wonga bayifuka y'amaanyi sigiri naye kati mbadde nsaba ekyatere abantu ku minzaani beweesimbyewo nabo bannyonnyole nti waliwo watere ku minzaani abantu bekakasaba abanneesimbyeko kuliko chairman yennyini aliko mwami Bukenya ne kubaako omuzeeyi Beka ali awo ku mobile money ne kubaako omulala bamuyita mwami bamuyita oba Sebowa
naye oba yavuddemu oba muwali sitegeera bulungi ne kubaako n'omulala awo gwe neerabiddemu oba yaani erinnya aweze owokutaano balaza otegedde kati beebo abantu benkakasa abajja empapula jjo nga ffenna tukola ki nga tubalaba bulungi otegedde badde bafeesinga bali mu kamera ddamu tunyonnyola abantu abo n'obubonero bwabwe gundi ali wano gundi ali ku kino gundi ali kino n'abo abantu bagambe kyoliko abantu abo nga bye bazzeemu beekanise bo bagidde kaadi y'NRM bonna babiri bali ku kaadi y'NRM naye nga bagiwaddeko omuntu omu nga bagiwadde bbeeka omulala n'asigaza ki omulala ndowooza yawanduse buwandusi bakkaanyiza kuba ndaba ye teyazze mu nomination ze twabaddemu jjo ani atazi ku division Sebo teyabaddeyo mu nomination kati ne kubaako omukulu Balaza nopo yamuwa kaadi nze nali njagala kaadi nange mbadde manyi gwalina kaadi yanuuku ate ejja tya bagiwa omuntu omulala kaadi yalimu embeera zaabwe nga zirimu ekibiina ndi kiri kyo kiteesa buteesa ne bagamba ono yakoze eki yagwanidde omuwa kaadi ndozaye gwe baalaba gwe yali asalira ate nga sobola sikamuguwa n'abasajja ti kaadi yambugimpe naki nampaka kuba ate bali kibiina kyange kyennyini kya nopo kibiina kyange nenjia bwanna munigina ekito kamisoni nempa akabonero kasaawa era ndi gumitenti obuwagizi bwange nkakasa mwebuli mu bantu bange wano abewero spulingi bonna Bukenya kaboneka wakategedde nze Bukenya oyo sabe sanonyeza nnyo obubonero bwabo abantu batalina bibiina kuba simanyi na kibiina kikyalimu naye kyemmanyi nti yazze independent nga yo omuntu alina kabonero kantebe ndowooza kati nikubaako omulala ani gwe sikugambye baba tebaweddeyo abo abantu abo nga ogyeko Bukenya bana abalala like biki byolaba yobasinza nti ono kino kimusinza ono kino kimusinza teekako Sebo teekeko Beka oteekeko Balaza abo biki bigamba nti ono musinza kino bagamba abantu abo sobola bageraageranya kukisinziira simanyi buzito bwawe bwenkana nenze kyembasinga tensobola okukola esigiri n'engikola neggwa nsobola okuweesa nina omulimu gw'omuki ogw'omutwe ate bo tebakukola ki kati bo yakaluluka n'amukuba nga alidde bulooni bwabwe ng'agudde ajja sigala talina mulimu ng'ate ali mu mabanja nemba ngudde nja kusigala nga era nkola omulimu gundi mu mutwe eze muntu akubye kampeyini zange nga neeteredde mu sente zange nganze nga sikoze eki nga seewoze ate nga sigenze mu looni nti njagala buyambi bw'abantu wabula nze ng'omwana omuvubuka nenga kankigezeemu okondabe bwekinakola ki bwekinaatuuka ekintu kino kyekwatiremu mpolampola ndaye wenakola ki wenakirwanyisa byonna nze ndi gumitenze ngamba wiiringi eno eyakalulu kano bwemba sikutte kyakubiri nja kukwata ekisooka kuba sisuubira kusemba suubirayo ekifusinga bakugamba oveemu bakuteeke kakiiko k'omuka babeesimbye osobola omwegattako kisobola kuva mu kalulu kano lwa nsonga sente zenkataddemu nnyingi nnyo ate nga nze nzeeta kuba natandika kampeyini zino twatokera kuliko eno posita enkadde ogiraba nga tunoonyeza pulezidenti Kyagulanyi akalulu ne chairman Mpanga kati kampeyini ezasisa amaka guli ogwaggwa ezo posita netuzikubisa oba nakubisa posita zaali zakadde kalamba nagenda nga nzitambuza muno ezo nkadde kati nenfulumya zino nafulumya za mitwalo 5 ate ng'okyayongera ate kati ngenda kuddamu nkuba endala otekedde sitiika zo sijja baana ebipapula byenze nga nkola ki nga nfulumya otereevu kati ekyo kiraga nti oli newaba aŋŋamba mba mpe sente nkiveemu sisobola tunda buwagizi bwange ekyapo abantu bampadde obuwagizi bwange ate wangi Sebo bagala mu jangu bakumanyi oli kyeyamaani ogendamuwa ekitiibwa jamuwa ekifo kakiiko ngenda kugamba tutemetemere ku bifo ebifo ebiri ku kikulu kati omwami onjamuwa ekifo kyanaabasabye yennyini ejjangu wano omusajja agambe agenda kuwa ekifo ku lukiiko lwe kitalina buzibu kyonna omulaba omukulu omusanyusa okubawulizaako olunaku olwaleero tuli mu nteekateeka za kulonda LCs ennaku z'omwezi 28 zetusembere tugasooka k'abakyala naye bonna bannawero spring omusajja azze yeesowodde okwesookolayo bannaye si kintu kyangu okuvayo weesimbewo oyingira mu lookaano kati mbakubiriza mwenna nga 28 tuggwere wali ku kyaffe tulondera tumuwa akalumu bungi akaluka mugo nkavawo kategeezeddwa omuwanguzi nani agudde
Yes sebo. Kifo ki akagambye kifo gwakyesabira kyoyagala. Yansuubiza ekya vice nanga buwanguzi twatutuuseeko ekya vice nkiyina mu ngalo. Tweyanziza sebo. Kakati Big Simola ebirabala bani bogenda wa. Ebifo bye biri ku lukiiko obimanyi so bitutemera. Ebifo biri ku lukiiko. Gwe ssentebe ya ebirala. Waliwo vice, waliwo secretary, waliwo defense, ne wako munnamawulire, mobilizer, ne kubaako akakiiko kaba kangi. Owulira kuba kati n'ebifo ebimu sibimanyi bulungi naye nga nawe n'abantu tuse mu ntebe bajja kubingamba si bulonda bano kabineti bajja ginsomesa bebitambula kuba sisitimu okutegeera ekyeyamaniza wenakulaba omulundi ogwasookanga nkumanya wali muyimbi obuyimbi wabuvaamu okuyimba nakati nkyali serebu oli serebu era sisobola kugamba nti okuyimba nakuvaamu just akalulu kampuba bubi kakaluluke kandi obubi ekiganda tuwamuko ku bupiira ku buyimba ono tuwamu katinya tubamanya nti ono ali gumite nembavu mukajja ebitono abiwagira bwe kugamba nti ensonyi bwavu wakiddemu nti ensonyi bwavu ekigambo nti ensonyi bwavu wakiddemu nti ensonyi buki olowooza lwaki nange nalumbi nenga ensonyi kanzireka ebbali nsaleko abayaye bano lwaki batulyako ssente bali mutebe bali abuli sente zaffe bazitumazeeko nange nendirimba nekolaki nembasalako naki nazze kulya ku ssente oyo obukulembeze bwe baba sebo tolowooza nti tufuga ntebe enkalu nazze nange kulya kasente akeero si wano ako ate nga ngenda kalya mu bulambulukufu sigenda kubeera nga kuba n'ababa ero saababaddeko atunza amataka g'abantu mirundi 3 byo sijja bikola nze kebamba bampaddeko abatunze ng'ettaka tuufu kidambulukufu lya muntu kasiri bino bye balutunda empewo mbafulye ka percentage kenjo sobola kenjo olyangako naye nga kimbasuubiza kyengendo bakolera ekyamaanyi ebbaluwa yeero seewange ejja kuba nga yabwereere si ya 10 n'ekyo ate abo naabo olya ssente abantu bawambeza bwereere ebbaluwa yo gino zigaba terina nnyo makulu nze wenja okulira nze mmanyiwo nze mmanyiwo tumbireko tumanye nti bano ababadde batenga batulyako ssente nawe okuddako nzijje ndye ku ssente ngambye ntunda poloti yange yino miliyoni 3 chairman noonyeza omugu nkakasiza nti ekituufu iki iye kati nze naye nga noonya wameka wa 3 mumeka 35 nga ndyako milioni 5 ate naku zino 3 ngakola ki nga nako wanjawulako okomeka kati ate wakimba nnonoloza buno opapula polisi chairman letter ate bambwagaza kyo oyogedde mazima ozekola ki nze nze kubakolera ate tusiza yogera kaoge ozabakola nayo zino nange mumpengende ndiyeko katono tujja kulya nnyo amwagambye ati ate nze njagala fuga kisanje ekyo kimu njakuba ntereddemu olimbo basi otasula bakuwa ekisoko sabe n'ekirala nze njagala kimu njakubanga Nelson Mandela ofuga kimu n'ogenda nga abantu bakyakwagala kuba kati buli chairman abali ku byalo si wano wokka era nayo abaluddeko emyaka emingi saawa zino empaya tezikyabatuuka kati bazikwasamu ki bazikwasa andi kati bukeeke bungi batutidde twazze tugenda kubajjayo bujja tetulina gwe tugeralekayo okugulawo ndi kati saawa zino empaya tezikyabatuuka bisawulwayi omu azikwata bukwasibwa ati kati ng'oyo ayiseewaawo nesimbyeko omutima kati gumutujja tekyamutuuka bulungi kati kati puresha nyingi kuba kati saawa yonna bona obuddeyo buweddeko saawa zino agenda otegedde saawa zino agenda kivaamu lwa nsonga kati waliwo n'omusajja gwe nali ekyamaani weeyo Naggalama naye nabo babaddeyo bati n'omwana we beesimbye ku ntebe egyo n'omwana lwaki lwa bufuzi naye oba ofuzeeko emyaka giweza leka nabali banno bakwatemuuko onaalya n'onaakola ki emmere egenda naye okubanga gweyagala kulya kusawo ekka ne famire zo kinagenda okujja wano kuweera otereeza ddamu oberekiriyo bagambe nti ozze olyeko nga bw'obakolera ki nga bw'obakolera yogera mu statement yo bakaba bange nze ndyeko ate nga sibabba mugenda okuba mumpa kyendyako ate nga wembaweereza ate nga wembakulembera ate mu bulungi nnyo nnyera mujja kusiima manifesto zange nga ntandise nga mutaddemu obuyinza nga mukkiriza nti chairman Ssebugenyi Stephen Big Simola bweyogere gwe Springa Kajjo yono omwana omuto gwe tukoze ki gwe tutaddewo gwe tusiimye gwe tuba tuwa akaloowa ate kaako mugongo kigamba nti oba kaaki oba kavooti tebanaakabba nze naye banaaba nfunye obululu bumeka bwe naaba nfunyeeyo bujja kuba bwaki bwange sijja kwereega nti gundi apangisa emmotoka nyingi naye ngende ekole ki nzipangise ngende ekole ki ngende mu looni ngende mu looni batuuke ekiseera nga ate bantu abasaketi
mbiri sente bali wa ologudde Sanja wagambi bagala kitya njagala ekyo kimu onabo liddeko ebikumala yakubanze kuse bulungi njakuba sinna kyenjagala yakubanze kuse bulungi tukomako wa omusajja omulidde manifesto ye biki byoyongerezaako byatayogedde ku byemugenda okukola kyayogedde era asembize nga kugamba nti ali nfumite wabanga ali nfumite kati gwate obeera ojja kuluzaako ki oba olina kukkiriza ku ki ekyabakugambye kyabakugambye era security gwe nga wa defense wagenda ogwa defense ogenda kola otya security wali mukona wali ngoba kugwatirawo simanyi mbu bajanjabirawo abantu waliwo eddwaliro awo bategera aba ne bajjako obusawo simanyi ne bakola batya awo nja kuba nsobola okwebaka nawo nja kufuna n'omufaliso oyo nga nebakawo wenyini osobola obbakwata abateekawo embeera okukola ki okunjakula abantu nga babukwekolera ejaabwe so kati security nganze olekyemanyi gwenesigamire kuba yambuuza nti onaasobola okukola omulimu ogunze yes obwa defense I am here now. What I doing now? So abantu mbadde nkusabanga gwe wa defense ddamu ebigambo bye bagambe mu luzungu obasabe n'akalulu tubenga kiwedde tandika n'amanyago amuwaati amanyago atugere amanya gange tebampita olabula George lyavaala ikumu oluzungu oluzungu olwo munansonye mu katundu kati so kati zalugenda nnyo now naye nga village jempangalirako wano erikusonto West Spring wegerere wano right now I am security kwa I am here now nze wendi kibeerawo kyona nze wendi kuba already bampadde obwa defense so kati waloku wendi now kati you are here kati now Mumpo bululu. Wati kadde muko. Wati kadde muko. Alo, nemba agala nyo namwe mutuwe tuitewo. Bera ngoteka bigamba by'oluzungu. Waliwo abatamanyi bulungi Luganda bakutegere bulungi. So kati ati bya kuteeka mwali olusoga nawo. Olusoga no problem olusoga teeka. Bana bulolo busatu wajipodo. So nze ba amene ganga mbakobere mugawuli. So kati mutu wakalu kubanza olede. Olensongo ba defense mwesobolira. So kati mbasaba bakungambira mwenda mwida omusada wange ono omusada waife akalulu tukatugendeko tukize emirimu gye mwenda tugikole era mbeyanza nsiimi eno nsiimi era Ssentebe abantu kuliko omanye eri wansi waliwo ebikomera bingi ne mugwatiro omwo ne mune ebikomere bye mu abantu abamu Oluganda tebalutegeera bulungi beetaaga at least n'obawa ku information eno mu luzungu ya newonyonyerako nti amanya gange nze gundi mu luzungu era n'obasaba akalulu kasosala bikomera awo mama nyino bamwe kate n'akasente bamanyi kugenda bavujirira ne bagamba hayinza otasobola lona neka nkweyo ekyetaano sabaka okitegeera n'abazungu gye bali abasobola oteekamu abavujirizi okitegeera so abantu basabe kalulu awo mu luzungu tukesinga bali mu kamera okay tandika manya what we go my name is Steven kakati oluzungu lo ngasirutegeera bulungi wakisaba mu Luganda lwange gezaako tabula gezaako you try at least some few words you try gezaako butonotono bugambo butonotono abantu mwebayo musebo bali eri wansi eri mu kisamero lya abantu abanyongo ne tebamanyi bulungi Luganda kati bawe mu luzungu awe oyo kuli musebo genyi Steven Acha china buzi bakasaba nabanga babitegere. Nze musajja wa Kabaka mukanda wange njogera Luganda lwentegeera obulungi. Era abantu bennyini bajja ko. Olaba ati si baba ageza kuongerayo continue amusechuliko am defense. I am here. Now what do you can you people it's not your English man. I don't want to try English man. Yes, some few words from some few words because katujja funa wana abantu abagala okujja nenga boogera luzungu nga beetaaga okoleki. Ladies and gentlemen, my name is Steven Steven. I need a vote from West Spring, Akajo Zone. God help me. Thank you, my God. Katanti waliwo okalunda kugenda kubeera kutya we are lining up behind the candidate
and so on. Engage basimba mu emabegaawo beera ngo binyuramuko bantu kibenga kiweteka. We are learning how to sign. Even if you, but for me, I don't know English properly. But it's small. You speak small. That's small. Yeah. Even if you, but 2028, yeah, the day for the voters, yeah, you come and vote me. My Wellspring Kakajo, Sibugan Stephen. Yeah. My name. Yeah. You can you talk about your opponents? Like this one is a binary. My opponent? Yes, your opponents. Yeah. Mention their names and their political parties. First is Baraza. Yeah. The second is Bukenya. The third is Baker. The other one is Baker is from which political party? Bukenya. Baraza is from which party? Baraza is I think at National Platform. Yes. But Bukenya is in DP. Yeah. Then, but this time around, Bukenya is independent. It's independent. Yeah. But Baker, I'm sure, in RM candidate Yes. for LC1. Yeah. Wellspring Kakajo. Will you defeat them? Abasajja bano abasobola okubafunika. I will defeat them. I defeat them. Yeah. But I'm not poor, but I'm a rich man. But I'm going to pick up the technology from the people. You want people to help me with that technology so that you can add your... Yes. The people to help me to vote me, they vote at 28. Yes. It will be which day? 28 will be which day? I don't know the date. For me, I know 28. Just 28. I don't know, like fly like a man. I don't know. Is this the coming month? This month? Which month exactly? This month. Yeah. Whatever. Yeah. Okay. Kati bw'ogaana okuwa omusajja ng'ono akalulu mwana muto bali bakaddiye ebintu abisobola alina factory yesigiri wano alina basajja benga bana bawadde emirimu and so on onaakawaani akalulu abagambye mazima mumuwe akole ki kibagabe mu luzungu nti mumpe ndiyeko kyendyeko ngenda kuyanga namwe mbakolera kati atwanti to eat some. Even I eat as I working for you some, and I eat just one term. Only 1 term. 1 term is just 1 term. Only 5 years. 5 years. Only 5 years. I'm retired. Only 5 years. You are tired. Yes. Yeah. Now, only 5 years. You'll be tired. If you are chair there. I love you. You love them, things good. Bagambe. I love my people from Wellspring of them. I love my people in the Wellspring of them. Yeah. I'm the one candidate who the big and the small, the big. I'm the one in Wellgate. Small to me is a big, and a big to me is a small. Small to me is a big, and a big to me is a small. Small, he has a car. He has a land, not a mud, but I'm a chairman in Wellspring. Small means a big, and a big to me is a small. Small to me is a big, and a big to me is a small. Smaller, he has a car. He has a motorcycle. He has a land, but he's not a mud. But I'm a chairman. He's a chairman. Executive. 35 years. Only 35 years. So to omaka pera ngo basaba bekyalo akalulu ngo biyimba buyimbi nga abayimbi bakola abantu bekyalo. Tubenga tukitadde. Ya kano kajja tukozesa ebiriwo. Banaweero kambatabire omusajja kuluno tumujjayo mu ntebe tuteekayo ono ssentebe omuto ono chairman big small banaweero kambatabire omusajja tumutwala tuteekayo ono omuto ono nze kennyini nze amanyalaze mangi agenda kuvaayo mu ntebe ngakkiriza. Programu eno kusigiri tugenda kuyingira. Programu eno eterebwamu ssente bannaffe ba Jolo Quality Properties. Oyagala poloti Jolo Quality Properties weeri okuva ku $1.4 million tutandika futi safa 2 kwana ofuna weegeke oluba
tutedde amakanda mu district yaffe ey'Emukono tuyina Nakifuma tuyina Endese Kawuku tuyina estate empya enene obwagugwa tuyina Wabusanka Mayanga tuyina Gayaza Road na Mugongo Road jangu fune plot mu Jokwet Properties mu mbeera y'emu tuyina ba Ali Phone Service Center oyagala gula kabaza simu spare wa simu kugula simu screen guard and so on jangu mu ba Ali Phone Service Center mu mbeera y'emu tuyina bannafa ba Ali Kids Hub ebintu by'abaana okudda ku masomero jangu wa Ali Kids Hub tabu z'abaana ebyo kwambala by'abaana baga z'abaana boto z'abaana jangu ba Ali Kids Hub tuyina bannafa bakasire breeders emitiyana mu kulunda okw'omulembe balunda ebinyonyi balunda n'ensolo naye ate bwe batuuka ku nsolo ey'ente eva mu liita 25 plus ewa bakasire ogenda okusanga okulunda okw'omulembe nga balina ente eva mu liita agasuka 40 so osanye ojje ofune ente ey'olulyo bakasire breeders okusoma kwa mitalo just 5 jukka ojja n'osasula n'obeera nga ate ojja n'osoma enamba zolaba wansi awo buli kapande kalina enamba zobeera ng'okubako ate bwe oyagala okwogerako nange nze Munyinyi Sonko Muhammad ojja kuba ku namba y'essimu 0706 79 that is Airtel n'enamba endala ya MTN eri 0782 95 21 55 okwongera okumanya Sonko yani genda ku TikTok otekemu Sonko Muhammad, Instagram Sonko Muhammad, Facebook Sonko Muhammad butereevu tujja batuli butoola malusu na dokoli Big Small Sentebe addako twagala tuyingire munda atulage byakola twakuba mpulira omusinde gwe yeesimbewo okulabika gukomawo ne tuyingire munda bwe bana tusangira tundambuze ntufuluma Small nagenda tulaga ku bintu byakola wano munda Small muwesi so ayina ekkolero lye wano ayina amasigiri nga bolaba ogenda gayita wanene Small ogenda kuddayo munda tewaba enzikiza tunaba tulaba bulungi nnyo so Small ono alina abantu be bawangala nabo jangu aho galabeko gyesi bulabi waneeno wano waliwo amasigiri agawerako osobola okugenda wali eri munda omusajja ono mukozi yes tusinga okumumanyako gana amasigiri gonna golaba agakola nga olaba abaweesi yingira wali eri munda ogafune bulungi nnyo era wana ayina wawangaliza obulamu togenda gamba nti Ssentebe omunoonya tomulaba ali ku kkubo kwennyini waneeno so ayinawo amasigiri agawerako waneeno era ndi sure tisoma ayina abantu abakunukiriza oba basukka 10 batondeddewo emirimu Small ono ayina abantu bavuganya nabo era mpulira wabweru endulo yakalekereke linganga yekomyewo Small tuddemu tulaba abantu bana ate ani ono akomyewo Bukenya yakomyewo waliwo abantu bamu okwewandiisa Bukenya akoze eggaali wano wabweru baba mu kwewandiisa naye Small agamba bino byonna tabitadde nawankubadde olaba atya abasinga bakola abasinga munaye tebalonda abeesimbyewo abasinga kugoberera abeesimbyewo wengereko wano Small wano wewati wano abantu oba kewaidde eri tudde eno tubalabe nga bajja Small ono agamba tatidde jangu Small waneeno Small ono agamba tatidde olw'ensonga nti abantu bemulaba bano ye agamba abeesimbyewo tebalonda Small okakasiza ku kinti bano abawagizi tebalonda kati webamu amafuta ga 15 titugoberere naye omubuuze ndaga muntu nga takola ki nga tagirina naye kati abantu abalonzi bange nkimanyi tebajagendera ku by'abantu nti gundi alina emmotoka y'abantu apakidde abatalonda nga 10 mu nsensi gwemu amaanyi etabyekulisa amasannyalaze newe kiba kyetaagisa ki nze ndi gumite ndi mugumu obeere nafuuse candidate ajjudde obulungi era sina kinkola ki ntiddemu ebyo byonna ebigambo yalina ekimu otegedde kati so n'olwekyo oli mugumu akalulu katwala ku mulundi gumu akaluluko kagenda tukusuubireko nti nawe nayisaamu kolaale nga bano kino kye bakola bali kuyisaamu laale bananti kati obalaba obuzibu bwabwe kasente ka looni ate kati jjukira olwedda abadde chairman abadde era byebyeko alina kyabyebyeko soko zabye zakozesezza okujjako kati akenyanja ate yakoze ensobi yakazizza mu mazzi bakayinza obuuliramu batya sikitegedde okoza akanyanja mu mazzi otegeeza anti yalibadde kati nga ebintu abiwummula natazaamu ssente ze kabbi ate n'atakwata kazzaamu ate kafiiremu kati akanyanja yakazizza mu kiyakanyise mu mazzi kakyali kalamu kalinga akabuze olubula otegedde oli mu mbeera yakwegumya Small tunakuba omusajja ataddemu ssente ayize ebivulu olinga nga avumirira oba akuba ffe twalabadde obululu netulewunya kafuuse kakyuse nalabira ku mukama wange Ssemoju Nganda Ibrahim emmotoka zamugoberanga tewazirabanga ne takisi ngaali mpitirivu naye nga mu George nga sajja bwatu alina abantu nga 6 batambula nabo ng'atambula n'empanga ne kabineti ne maiso bantu batono nnyo aginomaani naye era newuunya nnyo okubanga nga sajja wange Ssemoju nga bakoze ki abamuwangudde yalina amasannyalaze amangi ne kati bw'onoobeerawo ng'ogamba nti ate gundi nga alina abantu bangi ojja kuba mu kutya obululu tobutiira wano abantu abamu tebalonda
Nzo gamba kati kwaba abalondawo. Nzo funa ka abantu nga 20. Nenga balala. Abalala ba boda balaba bawadde mafuta. Abo ne mbanja gadde genda bajja bachima ku stage. Na nami mitwalo 10 efuna ya 10 ameka. 10 nga 2. 15. Kati agamanyalaza ago sente zakola ki? Zali okukozesa. Otegedde. Mukama wange. Omusajja agwendi naye gomulabo nali gumite nnyo talina kyati. Kuba wano tuli ku kkubo abantu abagenda okwewandisa kwe bayita era olwava okwewandisa mu budde buno. Naye yagamba nti abawagizi alina bangi kati nga bala omusajja ali waggulu awo ku muti. Omusajja oyo bamuyita Baba era gwe yasuubizza okubanga agenda kufuna ekifo ky'obwa defense golabo yali waggulu awo. Naye yagamba akalulu akayina mu 5 yalina okuwangula akalulu kano aketulimu ak'omulundi guno eno. Abantu bayinza bagamba biki ebirala basobole okwesiga kuba abantu bakulaba ensi kati ekulaba small. Abantu bange kati ekyokola abantu beero bagamba tabula oluzungu n'oluganda atamanyi luganda ategeera oluzungu ategeera oluzungu ategeera oluganda banga otabula. Abantu bange balaba my people njagala mmanyi kituufu. I didn't know the power I have it. Tamanyi gwa nkola ki ate sinaba kutyamu bakati senga saawa zino senga nadusedda munju nenneekwe kanti okubana bye konvo yeyitawo yona nesimbyeko naye nzira ndi mugumu nnyo era sibatya era kati kumpi balinga abanoonyeza nze campaign banoonya naye banga abanoonyeza bakati nze ndaba vibe balinga abanoonyeza nze ndi live ku TV ate ebidongo bali bankubira ebidongo byabwe mbibyendiko byenkola ki ate gesabirako n'akalulu kakati nze sina buzibu nabo basajja baabo kati n'akamu n'akeddagala otegedde. Kiraba. Tulina Big Small naye ku bakandidate abeesimbyewo wano mu kitundu ekyekyalo Wellspring agenda vuganya ku bw'essentebe bw'ekyalo kino tolaba tetuliko. Naye nga bulaba embeera nga bw'eri mu kkubo waliwo gwavuganya naye ayitibwa Bukenya Elisa. Bukenya Elisa aba kwewandiisa wano we twogerera naye Big Small wali mu kalulu bubi nnyo. Abeesimbyewo kwe bali bawerako kuliko ab'NRM kuliko aba NUP abatalina kibiina. Enga bulaba embeera nga bweyimiridde wano mu kkubo bwe bati bwe bali. Abasajja doozo balaba abajja akalaba era leero sinaba kubatyako yaddu sinaba kubatyako sina kyembagaana sina kyembalya bajjudde nnyo kubaza ekimanyi abamu babawadde emmere abamu babawadde byakunywa si balonzi era alonda kwabo agwenda kakalonda kwabo ndakakongoma oba alonda nkulaba naye nga kandide opponent simanyi ate no baliko bawamala baliko baani nga balina abataka bangi ku kyalo kyofunye mukawaabwe akamanyeraze wala bawagira gwe owulira bawagira gwe beekaza ne bawagira gwe ate banneewunziza ate bali mu kuwaana andi zinagaye buli buno buwagizi bange tebali kuvubira campaign bonna abasajja bange abo mutambule nze ndina musajja wange ngenda byammwe nina musajja wange nze ndi basimula tekabagala kuntwala eyo ajja bano amahanyalaze badde bagayira naye balona abawagizi bange kati kyegambye eyo gundi gyolabaawe konvoyi teronda yonna abalonzi bayinza okubaamu nga 6 naye nga abasinga bonna bazze kulya mmere nakunywa ki kunywa mazzi soda nakunywa walagi kulya mmere nakunywa walagi kati bonna babaawo bava kulya mmere nakunywa ki nakunywa walagi butereevu kale tuwayo akasembayo akatandekeka ntumirako abawagizi bange mwenna abamu Wellspring naye nga kasa nti gundi ono naye nga naye akimanyi nti gundi Small ono nja muwa akalulu otegedde naye ntumirako ne mwami Sonko ono akoze kyamaanyi nnyo okunkyatiinga waggulu era nga temwalinda byesenga si manager Sonko byeyo mwebale nnyo mwebalire ddala kale omusajja tugambye yasinga potential 8 ate baba ojaggwa sajja tugambye yasinga potential sigenda sikawo nnoko lwaleero ye Big Small dasebo oluzungu alwogedde n'oluganda alwogedde katulabe ani era ani asenye okulondebwa mu kitundu kino. Kale nze Sonko Muhammad okuva mu Jolo Quality Properties nze nkunnyonnyole ku ploti zaffe ezitundibwa tuli nnyo mu Mukono district n'ebitundu ebirala okwetooloola amakubo gonna agayingira ekibuga Kampala. Kakati ploti zaffe tetutunda mu bisenyi kisoka kya byonna ekyokubiri tetuli wala nnyo n'amakubo aga main road agamukubo
bagakolansi ewamu tutunda ewantu ng'otambuza bigere okuva ku main road okutuuka ewali estate zaffe oba ploti gy'onaaba oguze ewamu boda ya 10,000 12,000 kizibu nnyo boda kubeera ng'esukka 3,000 tegedde bulungi nnyo kakati njagala ojja ogule poloti mu Jolo Quality Properties n'omutima gumu lwaki tupima okuva ku fuuti 24 okuva ku miliyoni 1.5 n'okweyongerayo waggulu abeetaaga ebyapa weebiri kibanja mpola akkirizibwa buli wolaba poloti yaffe eriko ekkubo lya fuuti 10 na mmeka ekkubo lya fuuti 12 kitegeeza nti wonaaba oleeta emmotoka y'amatiriro okuzimba ejja beetuuka bulungi naye wanaaba azimbye ewuwo ne weesibako ekikomera ng'olina emmotoka y'eyobunyo ejja beetuuka bulungi ewuwo abaguzeeko ewaffe muyinza otujulira kinene mbagambye kibanja mpola akkirizibwa ebbanga ly'omalayo ly'osasuliramu balansi ndikkaanyaako nze naawe tulina office yaffe eri Kireka shopping center endala eri Kiyunga ye main office awo mu town buli lunaku olwa Sunday tulina okulambula okwa bwereere kwata essimu gy'olaba ku screen yo ogiggyeko onkubira ogambe Sonko njagala kujja kulambula nate n'ennaku endala zonna nkubira essimu nja kuleeta nkulambuza osime ewantu ogule ewantu ng'olina omutima gumu ennamba y'essimu eri 0706 79 47 29 n'enamba endala gy'olaba MTN nayo gikozese ojje tugende tulambule ogule ewuwo Jolo ebaddeyo emyaka egisukka 10 ekitegeeza nti yeesigika weeri teri muntu agenda kutataaganya ng'omaze okubeera ng'ate ogula poloti yo kale nze Sonko Muhammad okuva mu Jolo Quality Properties nkudiramu akanamba k'essimu kali 0706 79 47 29 n'endala ya MTN nayo gikozese ojje tugende tulambule tuli beesigwa ofune ewuwo nze Sonko Jolo Quality Properties